program amaanyi g'ekkanisa. Olwaleero njagala okulangirira amafuta agasigukulula obuyinike obwo wakati mu mukisa gwo mu linnya erya Yesu. Ebitannajja tebitegeeza nti Katonda takwagala. Onooba tosobola kukkiriza ebyo eby'obusirusiru obulokole bukulemye, eby'ekirokole birimu okwejjamu waya katonotono lw'osobola okufuuka omugezi eri Katonda. Abawulira muŋambeko nti amiina. What do you do? Where do you go? How do you react? Nga biwaloota byawukana ku byolaba. Kutuusibwako Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Katonda byakola byewunyisa abaana b'abantu wano ku Christianity Focus Center Mengo Kisenyi. Omwezi guno gwennyini ye overnight prayer, ekiro ekyokusaba ekijjudde amaanyi ga Katonda, abakazi n'abasajja ba Katonda nga bakulembeddwa Bishop David ne Mami Cindy Kiganda. Ebyo ekiremesa okufumbirwa nkikutulakutula era ndagira buli time genda. Emiryango gya kugulawo essaawa 9 gwennyini ogw'akawungeezi. Tusule mu maaso ga Mukama paka budde kukya wano ku Christianity Focus Center Mengo Kisenyi. Leeta munno. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. It's Sunny Kidesi Nayo. Yes.
Sifa mukama wako muweke kibwa n'entendo. Era bugansenya emikono gitadde waggulu. Situla eddoboozi ly'omubanga. Yogera ku bukulu bw'oyabira omulamu emirembe gyonna. Oyoge tunatyanga gwe nasinzanga gwe nagulumisanga gwe nasangamu ekitiibwa. Ani akwenkana gwe mukama agwanidde amatendo gaffe, agwanidde okumuzannyira, agwanidde okumutendereza. Yes, Father. Yes, King of Kings and Lord of Lords. Father, we ask you for your presence to come down now. Father, we ask you for your power to come down now. Father, we pray that as your power move through our midst, we pray that, Lord, may you touch your people now. Touch those that have never been touched. Heal those that have never been healed. Lord, we pray that intervene in everyone's situation now. Mukama tusaba nti amaanyi go gake mu makati gaffe taata, kubanga gego gakakola enjawulo mu makati gaffe. Amaanyi go bwe gakka abalwadde bawona, amaanyi go bwe gakka abasibe basumululwa, amaanyi go bwe gakka bali ku njegere zikutuka, amaanyi go bwe gakka amakomera geggula abaana bo ne bafuluma, amaanyi go bwe gakka abawambe bateebwa, amaanyi go bwe gakka abaavu bagagawala, amaanyi go bwe gakka abakaaba basirika, amaanyi go bwe gakka abaadi babafumbirwa, amaanyi go bwe gakka abagumba bazaala, amaanyi go bwe gakka emizimu gidduka gyokka. Lekana kati gitandika okunoonya we giyitanga gidduka mu linnya lya Yesu. Leka buli mpewo mbi edduke, leka buli muzimu guve gye gubadde gwekwese mu bulamu bw'omuntu yenna. Ndagira buli maanyi gakezekeza okuva ina gye gabadde gatudde, okuva ina gye gabadde geewogomye, okuva ina gye gabadde geekwese. Ndagira buli maanyi gakezekeza, ndagira buli maanyi ga setaani, ndagira buli maanyi ga mizimu, emisamba, amemba, amajini, empewo embi, edogolubaale, walugono na buli dayimoni ne badde ddembula bw'omuntu na buli ndwadde yonna, na buli kisiraani, na buli kikolego, na buli kipali, na buli kyefeeni, na buli kikolimo. Fire! Jobadde otulanga wekweka mu bulamu bwabwe, ngambye fuluma toyina buyinza, kubanga omuliro bwe gumala okwaka ebiwuka bidduka byokka. Omuliro bwe gumala okwaka ebiwuka bidduka byokka. Omuliro bwe gumala okwaka ebiwuka bidduka byokka. Emizimu gidduka gyokka kakati, emizimu gidduka gyokka, lubaala dduka yokka, ebikoligo bidduka byokka, ebifiini bidduka byokka, eddogo lidduka lyokka, ebikolimo bimenyeka, kubanga omuliro gwa Mukama gusse era gumaze okwetoolola wano wonna wonna, kubanga ebikoligo bimenyeka, empewo zimenyeka, kubanga ekitiibwa kya Mukama kimaze okukka. Endwadde gye wazze naye egenda, era kwate wabadde wakuluma omukono guteeke mu bbanga, kwate wabadde wakuluma, kwate wakuluma omukono ng'ogwanise mu bbanga. Ogambe Yesu nti onsaasire, ogambe Yesu nti mponya nange tompitako, nange nsumulula, nange mponya, nangirira okwonyezebwa kubere mu mubiri gw'ogubadde omulwadde. Ndagira payini badde mu mubiri gw'okufuluma, ndagira buli ekikubadde ku ngasi kya Mukama kikute nga bwe kyawandiikibwa. Ekisimbe kyonna ekya kitange kyatasimba ekyo kirisimbulwa. Nolwekyo buli Katonda kyatateeka mu bulamu bwo ng'omulabe yabadde yakiteekamu ntandiko kiragira, era nkiragira kakati. Fire! Jobadde otula bakulamba omukazi, bakulamba omusajja, ngambye tta emirimu gyabwe, ngambye tta obulamu bwabwe, ngambye tta amaka gaabwe, ngambye tta ebyabwe byonna, ngambye bagyeko engalo z'enkyamu. Nangirira wabeerewo okuwonyezebwa, wabeerewo okusumululwa, wabeerewo okuteebwa, wabeerewo eddembe, wabeerewo okuwonyezebwa. Wonyezebwa mu nseke, wonyezebwa mu nsigo, wonyezebwa mu nabaana, wonyezebwa mu lubuto, wonyezebwa mu musaayigo. Katonda byakola byewunyisa abaana b'abantu wano ku Christianity Focus Center Mengo Kisenyi. Omwezi guno gwennyini ye overnight prayer, ekiro eky'okusaba ekijjudde amaanyi ga Katonda, abakazi n'abasajja ba Katonda nga bakulembeddwa Bishop David ne Mami Cindy Kiganda. Emyoyo giremesa okufumbirwa gikutulakutula, era ndagira buli tayimu genda. Emiryango gya kugulawo essaawa 9 gwennyini ogw'akawungeezi. Tusule mu maaso ga Mukama paka budde kukya wano ku Christianity Focus Center Mengo Kisenyi. Leeta muno. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 9.3 Kingdom FM. Is Saniki Desinayo. The heart omutima is uninterpretable, tegunnyonnyolekeka, unreadable. tegusomeka. A heart is like a CD.
omutima gulinga bolaba akayinja ka CD. A heart is like a DVD. Gulinga akatambi k'ebifaananyi ka DVD. Do you know what a DVD is? Omanyi ka DVD akatambi ako? You cannot hold a DVD and tell the content Tosobola kukwata akatambi ka DVD n'omanya ebikaliko. until you get a DVD player Kutuusa ng'ofunye ekyuma ekikazanya and a screen. n'olutimbe Call it a TV. oba giyite TV. Then when you use a DVD player and you play a DVD, Kati bw'oteekamu kyuma ekizanya DVD n'oteekamu that's when you get to know what has been on the DVD. bw'otegeera ekyekwese mu ka DVD kano. Our heart is just like that. Emitima gyaffe bwe gityo bwe giri. But normally when things are going on in our hearts, Naye bulijjo ebintu biba bigenda mu maaso mitima gyaffe, our faces obwenyi bwaffe will always display bujjanga kwoleka what goes on in the heart. kiki ekigenda mu maaso mu mitima gyaffe. I hope you are a witness. Ndowooza ng'oli mujulirwa. When somebody's heart is angry, Omutima gw'omuntu gwe gunyiiga, you can easily see it by the face. osobola kitegeerera ku bwenyi When the bwe. heart is pleased, Omutima bwe gusanyusibwa, the face will always display it. era obwenyi bujja kukyolesa. Because our face works as a screen. Kubanga obwenyi bwaffe bukola ng'olutimbe. The eyes will always tell that somebody is happy or somebody is grieved. Amaaso g'omuntu gwoleka oba omuntu musanyufu oba munyiivu. So people can always tell by the eyes. N'olwekyo abantu basobola okumanyira ku maaso. People can always tell by the expression of your face. Abantu basobola okumanyira ku ngeri y'obwenyi bwo When bwe tunula. God came and saw the face of Cain, Katonda bwe yajja n'alaba obwenyi bwa Kayini, he realized that something wrong was going on in the heart. n'azuula tewateekako ekikyamu ekiri mu mutima gwe. And he asked him questions. N'amubuuza ebibuuzo. What is it that has spoiled your eyes? Kiki ekikwononesezza amaaso go? Ask your neighbor. Buuza kuliraanye. What is it that has spoiled your eyes? Kiki ddala ekikwononesa amaaso go? And the younger man could not tell what the problem is. Omuvubuka ono teyasobola kwogera kiki ekimutawaanya. Because you know, sometimes we are good at hiding. Kubanga oluusi tuba balungi nnyo mu kukweka. But what we miss to know that we cannot hide forever. Naye tetwerabira okumanya tetusobola kubikweka mirembe gyonna. Sometimes before things happens, Ebiseera ebimu ebintu nga tebinnabaawo, we get warnings. tufuna okulabulwa, We get to be cautioned. tulabulibwa. Cain got to be cautioned. Kayini yalabulibwa. God went ahead and asked. He wanted to know, what is it that is disturbing your eyes? Katonda yagenda maaso ng'ayagala okumanya kiki ekitawaanya amaaso go. And he added on another wonderful statement that I like most. N'ayongerako ekigambo ekirala kyenja singa okwagala. He asked him that, won't you be accepted if you can only do good? Yamugamba gwe olowooza bw'onookolanga obulungi tokkirizibwenga. Cain's problem, Ekizibu kya Kayini, much as we know that it was jealous, newankubadde tutegedde nti bwali bujja, but the jealous was coming from a failure to know that God can still bless more than two people if they do a good thing. naye obuzibu bwasibuka ku kulemererwa kwa Kayini okumanya nti Katonda alina obusobozi obuwa omukisa abantu abasukka ne mu babiri buli omu bw'aba akoze obulungi. His poor mind told him Endowooza ye entono yamugamba that God is so limited, nti Katonda akugirwa nnyo, that God is like electricity in Uganda in some areas. Katonda alinga amasannyalaze mu Uganda mu bifo ebimu. You know, in some areas of Kampala, Omanyi waliwo ebitundu ebimu mu Kampala, when it comes to the evening, akawungezi bwe katuuka, you cannot get enough electricity. muba temusobola kufuna masannyalaze gamala. Why? Lwaki? Because all the community members are using it. Kubanga ab'ekitundu bonna baba bakomyewo eka nga bagakozesa. So the voltage goes down Kakati obungi bw'amasannyalaze bwesalako because of the overload. olw'okubanga baba babubinisa ebikozesa amasannyalaze bingi. There are certain things you can't do during around that time. Olwo nno wabawo ebintu bitasobola kukozesa ku masannyalaze mu budde bwe butyo. You may not cook because all the community members now they are using the electricity. Oyinza obutafumbira kukuukayo kubanga ab'ekitundu bonna bakozesa amasannyalaze. That is Africa. Eyo nno ye Africa. So the little poor mind of Cain Kaakati endowooza ya Kayini enfunda made him to think that if God is busy blessing someone, yamulowooza nti Katonda bw'abanga ali kawefewe akuwa mukisa muntu oli, then you cannot be blessed as well. olwo gwe oba tokyaweereddwa mukisa. That was wrong for him. Ekyo kyali kikyamu gyali. That conception was very wrong. Endowooza eyo yali nfu. That was a lie from the devil. Obwo bwali bulimba obuva eri Setaani. And God came and tried to preach to him. Katonda najja amubulire ku njiri. He tried to tell him Nagezako omugamba that what you're thinking is wrong. ti kyolowooza kikyamu. I can be busy somewhere blessing one person, Yinza okuba bize nga ndiko eri gwempa omukisa. and at the same time, Ate mu kiseera kye kimu I can be busy in another corner blessing another. singa ne mu nsonda endala eri
ndiko omulala gwempa omukisa that while I am healing someone, nti nga ndiko gwemponya eno I can as well be busy healing another. ate nsobola okubeera bize nga mponya n'owendo That while I am blessing so and so, nga mpa gundi omukisa I can be in another place, perform another thing. nsobola okuba ne mu kifo ekirala nga ndiko kyenkola ekirala That is God. Someone say amen. gamba kamino ye katonda God, katonda I think he has a reason why he created the sun and fix it up there in the sky. ndowooza ng'alina ensonga lwaki yatonda enjuba n'agisimba mu bwengula What the sun can do, enjuba kyesobola okukola I think it can bring it out better. ndowooza kisobola okukijjayo obulungi We all use the sun to dry our clothes. fena tukozesa njuba okwanika engoye zaffe When it is up there, bw'eba ng'eri waggulu eyo when it is up there and it is shining, ng'eri mu bbanga awo n'okwaka eyaka it doesn't matter how many people in the community have washed their clothes. si nsonga ku kyalo ekyo abantu bameka boozezza engoye It doesn't matter how many there. si nsonga baliyo bameka That same sun can still dry all those clothes in the community. enjuba y'emu eyo esobola okukaza engoye zonna ku kitundu I have never had any community member who say siwulirangayoko n'omu ku bantu b'oku kyalo ng'agamba that, you know what? wategedde Because my neighbor washed too many clothes. kubanga muliraano wange yayozezza engoye nnyingi nnyo Now mine cannot get dry. kati ezanga tezijja kala That woman, you know that woman? atanga omukazi oyo He washed a lot of clothes on one same day. ayoza engoye nnyingi olunaku lumu Now for us, when we wash our clothes and we try to dry them, they can't get dried. ffe bwe tuwoza engoye ezaffe tugezeeko zaanika tezikala Because one person washed so much. kubanga oweeri yayozezza nnyingi Has that ever happened? kyali kibaddewo I don't hear you. Has that ever happened? kyali kibaddewo ekyo If it cannot happen with the sun, bwe kibanga enjuba ekisobola how about to God who created the sun? ate katonda yatonda enjuba God has never run short of his power. katonda takendeerwangako maanyi He ge has never run short of his blessings. katonda takendeerwangako mukisa gwe He has never run short of his ability. takendeerwangako busobozi bwe That while he is working for you, ti bw'aba ng'akolera he gwe can still work for me. nanga asobola okunkolera While he is blessing you, ng'ali mukwaga he omukisa can still bless me. nanga asobola okugumpa You don't need to kill me for you to be blessed. tolina kumala kunziza gwe okufuna omukisa I don't need to kill you for me to prosper. tolina kumala kutta nze nkulaakulane Because that which is yours kubanga ekikyo will never be mine. kirifuuka And kyange that which is mine ekyo nga kyange will never be yours. tekiriba kikyo Can I hear somebody say amen? gamba kamiina Some little things around us can teach us this. ebintu ebitono bitono bisobola okusomesa kino Do you have phones? olina essimu Let me see your phones now. kandabe essimu yo I know you have them. You can't miss phones in church. manyi ogirina toyinza kugisubwa kuba nayo You rather miss a Bible, waakiri ojja nga tolina bayibuli but not a phone. naye essimu Let me see your phones, please. kandabe essimu yo Okay, phones are here all over the place. amasimu go weegali Now listen to me. kati wuliriza Many of you bangi ku mmwe are connected by the same company. muyinza okuba muyungiddwa ku netiwaaka y'emu But even if I ordered you now naye singa ne bwe mbalagidde kati and I ask you to call your friend, ne nga nti kubirayo omukwano gw'omu whoever you can think of, yenna gw'oyinza okulowoozaako all those calls will go through essimu ezo zonna zijja kuyitamu at the same time, mu kiseera kyekimu even though they are managed by the same computer. newankubadde kompyuta yemu yezikolako It is very rare, kyakekwa nnyo tekirabika very rare when they will say that there is too much congestion. tekitera kuwulikika lwe banagamba nti waliwo akalipakano k'obwengula oba But kempuliziganya if a computer cannot fail to handle all your calls, naye bwe kiba nga kompyuta esobola okukwataganya amasimu game gonna how about God the Almighty who created the person who created that computer? kati ate olwo katonda omuyinza wa byonna eyatonda eyakola amasimu eyakola kompyuta It is because of a narrow mind kisinziira ku bwongo obufunda that makes us to think ekituleetera okulowooza that because of the existence of so and so, nti olw'okubawo kwa gundi because of somebody's performance, olw'okuba gundi aliko kyakola because somebody is coming out very fast, kubanga gundi oyo ajjira ku sipiidi y'amaanyi then I can't be anything. kati nze siriko kye naabeera It is, I think, the
Cain's problem kirabika ekizibu kya kayini was a problem of having a very narrow mind. kyali kizibu kya kuba n'obwongo obufunda ennyo. What the devil did to Cain sitaani kye yakolera kayini was to narrow his mind twali kufunza bwongo bwe and made him to think n'amuleetera okulowooza you cannot be anything. toliiko kyosobola kuba. If Abel is still existing, aberi ng'akyali mulamu you will never be known. tolimanyika, You will never excel. toliyitamu, You will never be appreciated. tolisiimibwa, You will never be anything tolibaako kyoba as long as Abel is still living. kasita aberi aba ng'akyali mulamu. How many times has he done this in our minds? akikoze emirundi emeka mu bwongo bwaffe Making us to think ng'atulowoozesa that because of so and so, olwagundi oyo you cannot be a better preacher. tosobola kuba mubuulizi mulungi, Because of so and so, olwagundi oyo you can't be a better usher. tosobola kuba mukebezi mulungi, Because of so and so, olwagundi oyo you cannot be a better singer. tosobola kuba muyimbi mulungi, Because of so and so, olwagundi you oyo can't sell your commodities. tosobola kutunda byamaguzi You byo, can't run your business. tosobola kuddukanya bizinesi, That you cannot succeed tosobola kuyitamu because of so and so. olwagundi oyo. That is a lie from the devil. obwo bulimba obuva eri lusifa, That's a lie from the pit of hell. obwo bulimba obuva mu bunnya obw'amagombe, And it is the source of murder number one. era y'ensibuko y'obutemu namba emu. The moment your mind get narrowed kasita obwongo bwe bufunzibwa and you start to equal God as a human being. n'otandika okugeraganya katonda n'omwana w'omuntu. God is not a human being. katonda si muntu, God is not like Isaac. katonda talinga isaaka, God is different from Isaac. katonda wanjawulo ku isaaka. If Isaac was our God, bwe kiba nga isaaka yali katonda waffe, Isaac the father of Jacob, isaaka kitaawe wa yakobo, then this stupidness would apply. olwo nno obusiru buno bwandibadde bukola. Because in the case of Isaac, bw'oba ng'oyogera ku isaaka, when his eyes were blinded amaaso ge nga gayimbadde and he could not see properly anymore, nga takyalaba bulungi nate, he sent his son Esau yatuma mutabani we esawu and told him, n'amugamba, go and get me some meat because I want to eat a barbecue. genda onjigireyo omuyiggo njagala kulya ku mucomo. The younger man went and started to hunt to get meat for the father. sempala waabwe n'agenda mu nsiko ayigge omuyiggo. The mother, maama, just like any other mother, era maama omulala yenna, he had a son that he was in love with more than the other. yalina omutabani gw'ayagala okusinga ku munne. The other son, this Jacob, was a little favored by the mother than Esau. yakobo yali mwagalwa nnyo eri nnyina okusinga esawu. So the mama said, would you please come here very fast? maama waabwe n'amugamba sooka ojja wano mangu, I have heard your father. mpulidde kitaawo He sent your brother atumye muganda wo to go and hunt and get some animal. agenda amuyiggireyo akayiggo, Get meat and make some barbecue. amufunire akanyama akamwokere. And the father is intending to bless him after that. kati kitaawo ayagala kuwa muganda wo omukisa. That will not be a good story on your side. ebijja n'okubeerera birungi. If Esau is blessed, esawu bwe bamuwa omukisa, there will be no more blessing for you. ojja kuba tokyalina mukisa. So the mother helped the younger man to organize some barbecue, kaakati maama n'ayambako yakobo okuteekateekawo mucomo. some roasted meat. bwokyawo While the other brother is busy there hunting, obooluganda ali ku nsika ayigga, this crooked mother kati maama ono omuzibuzibu was helping his other son ali mu kuyambako mutabani we omulala, as if the other was not his son. ajo oli oli si ye yamuzaala. Women praise our Lord. amiina abakyala. beefulire kopi ya DVD, VCD ne audio CD. obubaka buno busange ku Focus Media Sales. beerako buli lwakutaano essaawa 3:30 paka essaawa 4 ez'ekiro, ne ku lwomukaaga essaawa 1:30 paka essaawa 2 ez'ekiro, wano ku UBC wokka. katonda byakola byewunyisa abaana b'abantu wano ku Christianity Focus Center Mengo Kisenyi. omwezi guno gwennyini ye overnight prayer, ekiro eky'okusaba ekijjudde amaanyi ga katonda. abakazi n'abasajja ba katonda nga bakulembeddwa Bishop David ne Mami Cindy Kiganda. emyoyo giremesa okufumbirwa ngikutulakutula era ndagira buli time genda. emiryango gyakugula bw'essaawa 9 gwennyini ogw'akawungeezi. tusule mu maaso ga Mukama paka budde kukya wano ku Christianity Focus Center Mengo Kisenyi. leeta muno. zino ze pulogulaamu zaffe eza buli wiiki wano ku Christianity Focus Center buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 2 ez'okumakya ebeera Bible School, okuva ku ssaawa 2:10 ebeera Morning English Service, olwo ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 8:30 ebeera Main Service, ku ssaawa 10 mpaka ku ssaawa 1 ebeera
twongera deliverance service midweek service buli lwakusatu okuva ku saa 11:30 paka ku saa 2 ez'ekiro. Lunch hour service Monday mpaka lwakutaano okuva ku saa 6 mpaka saa 8 e Nakasero ku Stay Lunch Hour Building opposite Nalula Arcade. Tusange Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Okumanya ebisingawo weereza obubaka ku email address cfc@christianityfocuscenter.org oba osobola okuba ku simu noti 4251484. Christianity Focus Center, the solution ground. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. It's Sonic Desinayo.